agala kusoma ntege oli banga nti haya bweti ngambi kula nga nsomawo nime kulaba busolo buno nabo bunankani obukirakira bwenda balaba mbasagala kulaba bukirakira njagala manye nti no amuzuni eno ani alifu eno alifu eno ro obokitage sagala kuntegerera njagala okuntegerera si kibi kubanga oli bwakubulira okola ki otege niye naye bwesomera nakyo kiba kiki kiba kirungi. Okay, tukyalina Ibrahim Ssebbale sobera mumuwulirira oba ebigambo byayogera Mukama Katonda yamanyi kuba tumusanze wano omwami eddiini alitegeerera ddala kwegamba n'ebigambo byayogera nsobera olaba nti omuntu wafuuka omu Islaamu buli kimu kimutereerera. Ssebbale tumusanze wano ennyama yokweri covid yakukinyiza atya? Allah yagabirira abantu be sagala kumbuza ntunya jantunyizaamu kuba nyinda nokuba nti ayinza okuba tankikoze ekitaki kubanga ndi mulamu kati obulamu kyekikola ate abafudde tonsanze nga ndi mulamu ndi mulamu ne family yange ki namu so ebisigadde challenges weziri tesobola kuvaawo kuba ffe emirimu gye twali tukola ogikola ki ogimanyi kati emirimu egyo gyakola ki gyasaanawo ate ne bwe gyali baddewo era kati nga bwe nkugenda nti programu gyendiko yakola ki yakusoma oba kitegedde kati era ne bwe gyandibaddewo era sisobola kugendayo ndi mu kusoma. Muli okkirizibwa okugamba gundi oyo weyandize eno gyendi twandibadde naye bulungi mu banno bobadde owangala nabo baserebu bannange benaali badde bembadde mpangala nabo ogamba singa gundi oyo naye asira mu kakale nsaba sikyagaliza muntu omu nze nkyagaliza buli muntu yenna oba muyimbi oba si muyimbi naye ng'awulira nti ebigambo byange oba byembadde nnyimba wali nga nnyimba oba ebinfulumamu nga birungi mugamba nti eddiini eyandibadde entuufu twali ku ttekkubo lya Allah kubanga lyetuufu ate nno lyerigenda okusigalamu nga liruŋŋamu okusinzira ku nsi nga bwekola ki bwetambula. Okay. Kati wano wenyini nga tumaliriza omuntu akwetaaga ayinza kufuna atya? Kubudde buno omuntu akenetaaga tayinza kunfuna ntya? Yesebo oli ayinza okuba njagala obuuzaako ku Ssebbale nga tamanyiwa nga talina wakukujja nina enamba y'essimu mba nsobola okugimuwa mba nsobola ogiwaayo anti gimuwe kati enamba y'essimu enamba y'essimu eri 0 eri enamba nina 2 waliwo ya WhatsApp newabaawo neya eyokuba obukubi neri ekubwako naye waliwo ezanguwa nezitanguwa kati bawe eyokubako obawe neya WhatsApp eya WhatsApp eri 0 7 4 emirundi 4 0 7 4 emirundi 4 emu emirundi 2 ne 5 yesembayo 077 code 4 115 kati ya Airtel eri 075 ojambo ja 7 wali kati eri 075 nya emirundi 4 emu emirundi 2 ne 5 kati yeteriwo ya WhatsApp Okay, nga tumaliriza nsaba abasiraamu baweyo ko obugambo obusobola obbazaamu ko kumanyi oba essuubi weewaawo kati basiraamu bannange mwenna abali eyo beebaza olw'okuba nti musobodde okumpuliriza era mpozi kyenyinza okusaba kiri kimu kyokka kya kwongera kunsabira nsobole okunywera n'abaana bange nga bwe tuli mu kusoma era nsaba ku ssomero gyendi nebyendi mu kusoma nsaba alakkirize bisobole okunyingira mu mutwe nsobole okwongera okutegera obusiraamu nsobole okunywerera ku busiraamu nsobole okubukakasa n'okubutegeera nga Allah ye mubeezi wange. Basiraamu bannange mwenna mbakubiriza okwagala Dawa TV mwongere okugiraba mwongere okugyenyumirizaamu mwongere okugirayikinga n'okusubscribinga.